Mugamba mutyamu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogigattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwaleero mbaleetedde akamuli ako ke mulaba. Akamuli ako kayitibwa akamuli ka ssekajja, bwe katyo bwe kayitibwa mu lulimi Oluganda, kayitibwa kamuli ka ssekajja. Akamuli ako bangi mukalaba mukalina ewaka kabeetoolodde. Nakateekayokko wansi eyo emabegako ne waba wambuuza nti omulwadde wa sukaali ateekeddwa kunywa kkala ki, alina kkanywa atya? Omulwadde wa sukaali ateekeddwa kunywa kkala ki? Nga mukimanyi nti akamuli ako kalina kkala ez'enjawulo, wadde wano mu Uganda okusinga tulinawo kkala ziringa 3, naye nga kalina kkala, kalina black, kalina orange, kalina white, kalina yellow, kalina red, kalina kkala ez'enjawulo. Obumuli obumuli bwengezaako okwogerako ze kkala zendi mu kugamba. Eno wansi kaba kafaanagana ebikoola, wadde kaba kayawukanamu kati oba oketegereza nnyo, buli kkala erina kwegamba mu njaka yaako ku bikoola. Gwini omukwafu ennyo, gwini ow'amazzi, naye nga kusinga kawukana ku bimuli bino. Ze kkala ezo zengezaako babuulira. Kati gwe omulwadde wa sukaali ng'oyagala okunywa ku ddagala eryo, ng'oyagala sukaali wo agezeeko okukakkana, oteekeddwa kunywa kkala ya white. Eyo gy'olaba gy'oteekeddwa okufumba yokka. Si kirungi kutabulatabula kkala n'oga nti kanfumbe white, fumbe red, fumbe orange. Si kirungi kubitabulatabula. Fumba kkala emu eya white, egenda kuyamba bulungi nnyo okukakkanya sukaali wo. Nungi ogitokosaako, ogikola bw'otyo, bumenyamenyako bw'otyo nga w'obulaba, naye osooka butereeza bulungi, bubeerako obuwuka nga bw'olabaako. Bubeerako obuwuka nnyo, obuwuka bwagalamu nnyo okuzimbamukko. Kati olina okusooka n'obwetegereza. Bubeerako obuwuka, obugi bw'obuwuka, sooka obwoze bulungi, busooke butukule bulungi, n'oluvannyuma buteeke mu sefuliya, otandike obutokosa. Obukola bw'otyo nga w'obulaba. Nkugambye kkala eya white gy'oteekeddwa okufumba bw'ayagala okunywa ku ddagala ng'oli mulwadde wa sukaali, ng'oyagala sukaali wo okumukakkanyako, ng'oyagala kunywa ku ddagala eryo, ng'oyagala kukakkanya ku sukaali wo, oteekeddwa kunywa kkala ya white. Suubira okitegedde bulungi nnyo gwe yambuuza ekibuuzo. Kkala gy'oteekeddwa okunywa ya white ye kkala. Teeka mu sefuliya otokoseeko bulungi nnyo. Bwe bujja teeka mu kikopo. Ku makya nywako ekitundu ky'ekikopo. Enywako ekitundu ky'ekikopo ne mu ttuntu ne kawungeezi, oba nywako ku makya ne kawungeezi. Naye kye kalina kakaawa nnyo, kakaayira ddala nno. Kagala kwenkana oba nga wonaawulira oba omululuuza, oba nga wonaawulira kaziire. Ebiseera ebisinga ebintu ebyo ebikaawa bikola bulungi nnyo ku mmwe abalwadde ba sukaali, bikolera ddala bulungi nnyo. Kati naako akamuli ka ssekajja aka white gwe omulwadde wa sukaali k'oteekeddwa okufumba obeere ng'onywako. Ekirala ky'olina okumanya gwe omulwadde wa sukaali, bw'obeera oyagala kunywa ku ddagala lino eryaffe, fuba okulaba nga eri eddagala ery'omu ddwaliro tolivaako. Olina okusigala ng'olikozesa. Jjukiramu abalwadde ba sukaali babawo empeke, ng'olina zimira buli kanaku. Abamu muzimira ku makya, abamu mu ttuntu, naye ng'ebiseera ebisinga mutera zimira ku makya nga mwakamala okulya ekyenkya. Olina kuzimira buli kanaku. Eddagala eryo ery'omu ddwaliro toteekeddwa ddivaako. Olina okusigala ng'ofuna eddagala mu ddwaliro. Ate olina okusigala ng'okyayogera bulungi n'abasawo abakujjanjaba oba n'eddwaliro eryo. Olina okusigala ng'okwatagana n'eddwaliro eryo. Kuba gwe omulwadde wa sukaali ebiseera ebisinga kyabulabe nnyo okubeera nga bw'ogenda mu ddwaliro eno, bw'ogenda mu ddwaliro eddala, fuba okulaba ng'ofuna eddwaliro limu likutegeere, limanye obulwadde bwo nti bwa sukaali. Kuba waliwo ekiseera sukaali oyo kyatuukamu n'atabuka. Osobola okumala tugeze, singa obeera weekuumye bulungi, osobola okumalako emyaka egiwera 2 nga tofunye bulwadde bwonna bukwatagana ku sukaali, nti yalinnye yakoze bw'ati, n'obeerawo tekiba na buzibu. Kuba nze mami wange anzaala amulina bulungi nnyo, ate yagattibwako ne puleesha ne sukaali. Naye osobola okubeerawo bulungi kuba abasawo babannyonnyola bulungi, nsuubira mu abalwadde ba sukaali. Osigala ku ddagala eryo ezzungu, empeke zibakuwa bulungi nnyo, n'okwesa ne ku lino mpolampola. Lino ddyo olikozesa mpolampola. Tukigamba tolikozesa na puleesha. Osobola okugamba nti kale buli kanaku
kanyweyo akatundu k'ekikopo ku ddagala lino bw'otyo kikuyambeko nga bw'okyusa, kuba buli wonywa ku eryo osobola okunywa ku kifumufumu, osobola okufuna ebikoola by'ekitaffeeri birungi nnyo, n'ogattamu ne ku muluuza, kwegamba bingi ebiyamba kuggwa omulwadde wa ssukaali bingi. Waliwo gwe bayita kaleera, namubaterayo gyali kaleera, atundibwa mu butale naye mulungi nnyo. Mulungi nnyo kuggwa omulwadde wa ssukaali. Eddagala liwererako ddala bulungi, nzize nditeekayo erigenda okubayamba ku mmwe abalwadde ba ssukaali. Kati njagadde mbulage kano akamuli kase kajja nkulage nti olina kunywa kkala ki. Kyenkusaba kozesa kweyo eya white ejja kuba ekuyamba bulungi, ginyweko mpolampola, toginywera ku pressure, mpolampola kuba lyetaaga mu kipimo. Nkugambye olunaku osobola okugamba nti ngenda kunywa kikopo kimu olunaku, tokinywa mulundi gumu. Nywako akatundu ku makya, osobola okunywako ne mutuntu akatundu, n'onywako n'ekiro ng'ogenda kwebaka. Oba n'ogamba nti olunaku ngenda kunywa katundu ka kikopo, tekiba na buzibu. Oba n'oga ngenda kunywa GKNS n'enva gye ngenda okunywa olunaku, era tekiba na buzibu. Ogamba si kirungi kwepikira ddagala naddala bw'erityo. Ate ekirala, akamuli ako olina kufumba kika kimu, totabula kkala. Weetegereze nnyo white gy'oba ofumba egenda kuyamba bulungi nnyo. Kakaawa naye obeera olina okukanywa nga bw'okitegeera gwe omulwadde wa ssukaali. Ebikaawa obeera wabimanyiira kuba ly'eddagala erisinga okubeerawo kuggwa omulwadde wa ssukaali, naddala lino eryaffe bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.